atuddemu eddwaliro lyaffe tulisabe n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Eddwaliro eryo balitwalako omukyala naye okwewala entalo tugamba okali disitulikiti weba erina eddwaliro naye ate byerikoze bukyebitwala tebiwa maanyi. Ne ku mulyango okuyingira gw'ogamba eri munda naye okuyingira mu ddwaliro omulwadde bamusabira 50,000 ku mulyango ku geeti nti okuyingira mu ddwaliro osasulira ku geeti 50,000. Kibi nnyo okukolera ku lugambo nate lugambo luba lutuufu kati olwaleero nga kibi nnyo okukolera ku lugambo n'olutwala as the whole what our truth tewaliwo post era bw'ojja mu ddwaliro oli n'akusaba kujje n'obwingi ba mu private wing bw'osasula bakuwa neki bw'osasula ekintu kyonna ku public wing oli n'akusaba ssente weekubira enduulu. Ofisi yange ekola ki? Ofisi yange weeri, ofisi ya RDC weeri, poliisi weeri, tekiriyo kiriyiriko omusawo omulwadde erina okubeera ng'asasula ki? Asasula ssente ng'ali ku geno ki? Geno wing. Services zonna zonna ku geno wing za bwereere. Oyo agezaako okusaba abulwadde ssente akikola nga yese kinyoomwera otumukwatako amateeka ge gakola ki? Ge gamulamula. Nammwe mutuyambeko mutuwe information ye wabaawo omulwadde omusawo yenna ayina enneeyisa eyo amateeka gaba gagenda mukola ki? Mukolako galagira. So teri asasuza service yonna genuwi public wing. Ambulance yakuwa ssente za muwa musolo wa Mukono municipality. Bagitadde wali bali ennaku ezo nga bagigurawundinze n'ogigurawundinga. Naye tetusobola kugifuga. Dr. Konde tasobola kugiragira kubanga bagitwala ku kiri kyaki kya district. Kati agamba nti ambulance ni grounded nsonga ki? Yiyo nawe basobola okugiteekamu ekisumuluzo nebagenda kukola ki? So tewaliwo ambulance eri ki? Eri grounded. Ambulance yaffe ekola bulungi ate tulina ambulance ki? Emu eyatuweebwa mu mabamu ki? Municipality. Mwami waso yakola ki? Tulina ambulance endala ki? Endala yonna. Ambulance ezisigadde za babaka ezireeta abalwadde okuva eyo yonna ne bakola ki? Babaleeta wano ne tubakolako. Nagenda nendeta ebitanda bya mirundi ebiri. Ebisooka gavumenti ye yabituwa ng'ewadde buli bbanga wa palamenti ebitanda 30. Nentolako omugabo gwa Mukono hospital. Walirowoozezza nti bweri ya district ababaka bonna mwami Kiwanuka, mwami Simbwa, mwami Kayondo, Honorable Nabukeera nange ffenna tujja kuleeta ku bitanda 3 ffenna tuweko Mukono hospital. Tebaawaawo obuvunaanyizibwa baabulekera nze. Ekyo kitegeeza nti nabo bakkiriza nti ddwaliro lyange nti lyaffe lya municipality. Otherwise lwaki wenakifuma teyatola ku bitanda bya 3 n'aleetako wano? Lwaki MP wa district teyatola ku bitanda bya 3 n'aleetako wano? Ndowooza yena byonna yali bigabye wano. Naye kubanga bakkiriza nti eddwaliro lino lya municipality kati tetusobola kubeera babikulya nga tetuli balungi emirimu. Nze butakiddamu gwe nga bw'okola ki? Bw'okyagala kuba ndabanze kintwala mu politics between municipal and what? The district. For us by health workers aba bakola mu ddwaliro ffe ebya politics tebikola ki? Ffe tuliwo okuwa ki? Oba eddwaliro liri municipal abasawo bajja kubeerawo bakole ki? Bo tebaagala kumanya ani alikola ki? Bo omulimu gwabwe kulaba nti balina ebikozesebwa ne bakola omulimu gwabwe gubateekebwako gavumenti gwebasuubikola ki? Gwebasuubiramu. Eddwaliro kalibeere mu municipal era ebizibu tebijja kukola ki? Tekitegeeza nti eddwaliro lyali mu municipal gaali matabu ki? Matabuta. Oba liri ebizibu byo tebikola ki? Nga ne bwetubeera mu maka gaffe ng'ebizibu tebikola ki? Ate olunaku lwe lubulikeera enkya ebizibu tebikyaliwo kitegeeza ensi ejja kuba ekoze eki? Ekubikwa oba tulina bintu by'osobola ovinga kati oba omugaso ku nsi guba muki? None kyekyebizibu tekigenda kukola ki? Kuggwaawo world over amalwaliro gonna mubugalaba ku TV ebizibu bikola ki? Ne bw'onoogenda wali mu lya private tugoze Church of Uganda
kyogamba teriyo bizibu. Ebitanda nange ng'omuntu bwe nagenda mu ddwaliro ne neegomba ne ntulayoko ku bitanda ddala eby'abazungu nange nendeetako wano naye ekinnuma sipiika nti ebitanda ebyo bye naleeta amakula bakulu bwe batandikidde private ward era bagamba nogamba uleete sente wali walungi nnyo nozala ebitanda ebiriwo omubira waawe kakati nze nawaayo ebitanda ebyo nga mpa ddwaliro lya gavumenti ekitanda ekirungi bwekiti ekigula obukadde obuwera 8 banjagala n'omuntu w'emukono akisoleko naye awulire naye katufe tunasakira tutya eddwaliro naye nga si lyaffe ate era buvunaanyizibwa bwammwe ab'ebyobufuzi okubeera nti musaka mukola ki musaka gwe gumu ku muki lobbying is one of your cardinal duties. Naffe ba technical staff naffe tuwandika proposals zaki ez'enjawulo okusakira ki institutions zaffe n'olwekyo ba donors tubasaba nammwe muba mulina ba donors be mumanyi muba attracting bajje bakole ki bongere ku ddwaliro. Abantu bonna babadde bakyusa amalwaliro ga gavumenti ne bateeka mu private zonna basigaddewo ogende wamukyala nabbanja saggalwawo ne mulago yennyini baali bataddemu pharmacy naye nayo baagifulumya naye ffe kijja kitya nti eddwaliro lirina woodi emu yey'abakyala yey'abasajja yey'abakisidenti yey'abalwadde b'olukonvuba yey'abakazi yey'abasajja yey'abaana yey'abantu abakulu woodi emu kati mu woodi eyo emu oyawulako otya private okujjako bagambe nti eddwaliro lyonna lyafuuse lyaki lya private. Buli omu alina endowooza eyiye naye tekitegeeza nti endowooza yo yeba ey'abantu abalala baki abalala bonna. Ensonga ya private wing twamala omwaka mulamba nga tuwuliziganya bakama baffe bonna baki ababyobufuzi era ne tubatwalako ne malwaliro ga gavumenti awali private wings ezo ne tufuna nga siffe tubyogera wabula eri abasawo gye ziri nga ye bababuulira ebirungi ebiri mu private wing. Private wing, it is a policy of government. Nange situla mu parliament. Wabula policy ya Ministry of Health nti mu ddwaliro erya government wasobola okubeerawo private wing oba tubayita grade A. Grade A ne grade B. Grade B eri ya general, grade A eyaki. Genda e Kawolo, private wing ekola ki? Weeri. Genda e Naggulu, wekola ki? Genda e Mulago, private wing ekola ki? Genda e Ntebe, private wing ekola ki? Genda e Masaka, private wing ekola ki? Genda e Jinja, private wing ekola ki? Genda e Iganga, private wing amalo. Eddwaliro kasita baliteeka ku hospital level nga livudde ku health center 4, health center 3. Ku hospital level, it is a policy by government nti wabaali abo abeesobola abasobola okubeera nga bafuna ki that service. Kakati omwaka mulamba ogwo twagumala nga tumiitinga ne bakama baffe abaki ab'ebyobufuzi era nga bw'ogambye nti gwe togyetaaga ne banno omulimu guli eri kanso okuteekawo okugamba nti kino tukikola ki tukyetaaga oba tetukola ki tetukyetaaga. N'olwekyo ffe ng'abakugu twavaayo ne proposal board ey'eddwaliro ate no board enkadde eddwaliro nga likyali mu municipal board eya municipal eyenkadde eyakola ki yeyayisa kubanga abamu bakisibye nnyo nti ku district but a board eyaliwo eruli enkadde gye mwatukwasa ng'eya municipal gye yali erowooze gye twawandika proposal eno ne tubalaga ebirungi byaki bya private wing nabo bwe bakitunulamu ne gye baatambula ne balaba nga ki nta mukono gwekulaakulana tukola ki tugyetaaga. Bwe kyava ku board level ne tukitwala mu health committee eya district. Health committee ne proposal negendamu ne bagenda n'ebiwandiiko nabo ne bamala emyezi ng'ebiri nga babuuza ku electorate yaabwe ne tubatwala ne babenchmarkinga nabo ne batuula ne bagamba okusinziira ku bye twalabye ne bajja ne wano ne bakola ki ne bavisitinga ne bagamba okusinziira bwe tulabye
ekirowoozo kya private wing tukikoze eki tukisembye ne bakisindika kigende mu kanso nga tekinagenda mu kanso kyagenda mu executive yaki ya district nayo nekikola ki nekyembulesinga nekigenda mu lukiiko olwa kanso olwabaki olw'abakansalas nga abamukumu abakola ki nga abamukumu abali wamu naye abakiuka ku ki ku district olwokuba nti kati wetwogerera eddwaliro lino liri under district ki management n'olwekyo kirowoozo ekyo kyalina kugenda mu ki district council. District council nabo ne bagenda ne bakonsalutinga ne beebuuza nga nebeebuuza bwe baakomawo ne batuula mu council ne bayisa nti nno tukkiriza nga tuteekako private wing ki ddwaliro kubanga omunaku atalina ssente yalikwatibwako ddi woodi y'abakyala abazadde eryemu bateekawo abakyala abazaalira ebbeeyi n'abaffe bano ababandi abagenda mu ddwaliro lyabwe kubanga baliweera omusolo naffe abasaka tugendera kwongera okuloota obuyambi tuwaawo awafuusa awa ssente oba twebyaza amaanyi tulekerawo okunoonya obuyambi kubanga tetulina ddwaliro so nze ngamba essaawa yeno ffena tukwatize wamu mulundi guno tugambe disitulikiti kyomwana gw'omuzaala akula eddwaliro lya Jinja hospital mikono gya municipality bwogenda erya Mubende erya Mityana ery'e Masaka lwaki bwe kituuka mu mukono eddwaliro ne liryoka libeera municipality naye ne bagamba nti lya disitulikiti bwe beeyagala okukola eddwaliro lya private naffe tugenda kisonderako kubanga disitulikiti anti era yeffe balina ettaka lingi ne bwe baba balyagala wano mukono municipality basime omusingi bazimbe eddwaliro era nyabo njagala kutegeeza sipiika nti obwakabaka bwa Buganda nga buyite ewa Ssekiboobo nabukubira omulanga nga mbusaba ti nno tuwe ettaka tuzimbeko hospital nga tugizimba mu kwesonda nga nze neewaddeyo mbeere omu ku bakulembedde b'omulimu ogwo era njagala kutegeeza sipiika nti obwakabaka ettaka lyawutuwadde kakati bannaffe bwe bavanga baagala kuzimbayo malwaliro manyi nti ettaka weri sigamye nti tujja bawa eryo naffe baatuwadde liwe naye kyenjagala obbagamba nti bakyasobola nabo ofuna ettaka ne tutandika omusingi omulala ne tuzimba eddwaliro era kyekimu n'essomero ly'Erweza. Essomero ly'Erweza lyatandika 1930 girabye n'ebisenge ebikoleddwa ekyewuunyisa nno nga n'omuwendo ogwateekebwawo eri abo abaagala okufuna empeerezo oba services mu private way mutono nnyo ddala so nga ate emiganyiro okusinziira ku ba administrators b'eddwaliro bye batunnyonnyodde emiganyiro miyitirivu nnyo kubanga batunnyonnyodde tiwaliwo eddagala lingi gavumenti lyetatuwa etuwaako eryo lye tuyita eritandikibwako oba essential drug erijjanjaba obulwadde obutonotono so nga ate abantu bangi abajja ku ddwaliro lino nga baagala okubajjanjaba mu ngeri ekikkulumyeko kati ebyo ebimu kubigenda okukolebwako mu private wing akasente akatonotono ako akaggyibwa mu balwadde ababaze mu private ate kayambako ne ku bantu baffe abazze eno mu lukale n'ebirwadde ebyo nga tewali ddagala eryaweerebbwa so nze ng'omuntu ndi musanyufu nkubiriza abakulembeze bannange tuwagire ekiteeso ekyaleetebwa district council tubeere nga tumonitalinga eddwaliro taye bwe litambula kakasa nga tujja kufunamu nnyo amannya n'obuvunanyizibwa amannya nze babiri fidispace nga nze minisita atwala ebyobulamu mu kibuga kino ekyabukono sentronifiza private nga bagamba kukikola ate kigenda kuyitirira kubanga amaanyi gonna kinywa n'ensosi yonna egenda kudda ku bantu bano aba private ebyo byebimunzi ebimpakanya ebyo byebimu ebimpakanya okubeera private owulya kati byatugambye wano wedda atugamba nga bibiri ebyobwereere naye nga abasawo babasasula n'amafuta ambulance ojola tayinza kuva wano era tewaliwo omuntu yaddomu gwe baali bagitwaliddemu nga tasasudde onaye atugambye nti byabwereere tewaliwo olumu wetabamu mafuta nga nabo sente tebaza naye tewaliwo wewabeera na ssente ambulance ya ssente okuzaala wano abantu bebalongozeza basente waggulu w'emitwalo 3 n'olwekyo ebyo byonna byetwagala okuwanyisa ffe ng'abakulembeze okulaba nti liggwawo mu ddwaliro lyaffe lino. Mawanda Alan, Speaker wa Mukono Central Division. Twasazeewo ng'abakulembeze tujje wano tutuukewo nga tetulaalise okusobola okuvumbula ebizze nga byogerebwa ku
eddwaliro lyaffe bwe tujja okukola kye bayita monitoring twewalenga nnyo kye bayita activism. Activism mulungi ku nsonga ezimu naye ate ayonoonye nnyo obukulembeze bwaffe. Ebimu ku bye tusanze wano ne bye tubadde tuwulira kyannaku byennyamiza. Ebimu bye twogera ku mikutu gya social media bimalamu abakozi baffe amaanyi. Gwakanga musana ka kiro tabulamu. Abantu abamu bye bakola babikola nga bose kinoomu si ku lwaddwaliro. Eyo clarification tugifunye. Ebintu ebibadde byogerwa nti abantu wali basawo byennyamiza kubanga tuguddewo bugwe nga tetubalaalise. Tewaliiwo department mwe tuyingidde ne tusanga waayo ataddewo akakeeka nga yeebase. Buli muntu yenna tumusanze akola. Ekya private wing kitunyonnyoddwa. Si ffe twakiyisa, waliwo obukulembeze obwaliwo ne bukiyisa. Naye ffe tubadde tulina kunnyonnyolwa. Kati ekizibu kye tubonaabona nakyo wano butannyonnyoka. Batunnyonnyodde naye waliwo abatannyonnyoka. Bakugambye nti private wing is a policy weeri malwaliro gonna era ne bakutumenyera amalwaliro ag'enjawulo mwegali. Ekendeeza ku buvunaanyizibwa obwali badde wano nti omuntu nga yeesobola kimukakataka asobola nti anze ku lwange kanyambuke wali at a small cost. Kati ntegeddeko nti bagenda kutimba emiwendo gy'okuzaala nga normal delivery ya $200. Ekyamazima waliwo ebintu ebimu ng'abakulembeze nga tusaana tubeere balwambulukufu eri abantu baffe. Kakati bw'obanga ogamba nti eno bakubba $200 eno mujeno wingi ate kati ekiŋŋaana ogenda mu private nzisasule bulungi ki? Obw'abantu abalwalisa ebintu by'omubaka palamenti nti bw'ona ogenda n'oyogera ekyo bagamba kanso temukiyisa temukyegattamu kubanga omuntu alowooza nti bwe kinaakolebwa Nambooze bajja gamba yakoze. Naye kakati kino tekyali kya Nambooze, kino kyaffe ng'ekibuga.